Nkwanirizaako omulungi ali ku Spark TV nkubuuzaako osibye otya kansoma nti Sunday kutambulidde bulungi wamu ne wiiki yonna okutwaliza awamu bwe yatambulidde obubi nzikiriza nti ate wiiki egenda otandika egenda kuba ya njawulo ku wiiki eyise akabuuzaako nze Kizinaaji the most wanted the international bay omukyala akyasiza smile ennungi n'amagulu amalungi mu Uganda n'emirirwano Spark TV koli ne program Spark Girlfriends nga bulijjo ebeera Malakai Eco Lodge wetusinkana nga ffe ba Spark Girlfriends nga tutanya ku nsonga ez'enjawulo ezikwongerako ezikuzimba ate nga zikusanyusa. Omulamwa gw'onaku era guli ku nsonga ya lwaki ennaku zino abaana abawala oba bakyala tebaagala kuzaala mangu balina ensonga zaabwe ziba zengendo ba maaso awo naye nandyagadde binno basobole okweyanjula olwotweyongerayo kubuuzaako omulungi atudde ku Spark TV njagala okutegeeza woli we watuufu tereera butereezi Rosetta Nolerinya the Queen of Peace the Beauty Believer. Nice. Omugenyi wawa neno eyasiimwa gwe musinza gwe mwagala simu baide simu kazi simu sajja banange nalongo babuze kabali ku Spark. Nalongo buli omuntu wakwagala mpulira muli twala omukisa bategeeza nti nkolera mu bugubi olw'abantu bano nti byenjogera tebabisiima naye muneegatteko tubabulirire kirindi ono kati mpulira agamba mukyala matovu yagenda okudda nga noono ye mukyala Kaweesi balamusizaako mwena batulaba yenze Nalongo Kitone Mukomusajja maama wa Kisaakye Nasandi Primary awo Emmengo. Alright. Ennaku zino abaana abawala baagala nnyo okwebalaba ensonga y'okuzaala era nga balina ensonga zaabwe zibawa bagamba nti bagoba career bayagala kusooka kusoma baagala kusooka nga balina ssente ezimala nga agamba mbu just in case omusajja yeekyusiza nzina ssente zange njagala nzaala omwana gwe nsobola okwerabirira saate edda abakazi basoosowazanga nnyo ensonga y'okuzaala omwana ku myaka 18-19 nga already atandise okugamba ensonga y'okuzaala watukire ku myaka 25 ng'alina abaana nga bana ab'ennaku zino ku 25 abaana kirowoozaako takisiinyaako agamba njagala kugoba ssente njagala kumala misomo njagala kakasa nti buli kimu kyange kiteredde njagala nsooke kugamba ebyabasooka okukulembeza bingi okusinga ku bantu ab'edda. Nalongo lwaki olowooza ennaku zino kiriwo ekitwe nti abaana b'ennaku zino tebakyagala nsonga ya kuzaala bakulembeza nnyo emisomo oba gye ginaaba wasanze naawe? Nze ndowooza abawala b'e Kampala naye mu kyalo eyo gye twakulira ensi ekyatambuya ddala nga bwe yali ekola ki? Olimba naawe? Yes, nze kubanga edda abantu mu kyalo agenda okukula nga balina ennyumba zaabwe we babeera balina ennimiro we balimira kati akikula akimanyi nti bw'ofumbirwawo oba bw'ofuna omusajja ku kyalo ozaala naye e Kampala tuli bize mu nsonga nnyingi nti e Kampala abakazi twagala ssente osinga abasajja ebigendererwa byaffe byagaziwa nti osanga omukazi ng'ayagala zimba kalina mukwano ng'omusajja agenda omutwala akyapangisa lumumeka nti olw'okuba ebigendererwa by'e Kampala eby'abawala byefaananyiriza eby'abaami today kibafiirako okubanga bakeerewa mu bintu ebiki mu bintu ebimu naye ng'abawala b'omukyalo bakyatambulira ku mulamwa nti omukazi akula n'afumbirwa n'azaala abaki abaana ate n'abamu Mukama akyabalwisaawo lwa nsonga tebalina kubeera bamaama. Olwaleero nga sinajja wano nveeyo Wakiso waliwo abaana baabookezza balenzi babiri Kadama yalekera omukyala abaana bamukuumireko nga mukwano gwe muganda we bantu bano abatalina bazadde nga nze nga tolina kika n'ofuna omuntu awo n'afuka mukwano gwo n'omugamba ngenda kukola embeera eganye e Kampala n'agamba abaana nja basigaza kasitompa obuyambi yabookeza nja babalagako nga gundi newedde kati ne bandaajanira nnyo nga buli vidiyo bantaaginga Nalongo jange otuyambe ngenza oddukayo nga abaana baabookya wano mu mugongo wonna wonna kati ensi eno abantu abamu tebalina kubeera bamaama yensonga waki abamu agamba nkyanoonya ssente naye nga ne Mukama amulaga nti n'omutima gwo tegusobola kulera mwana gira olindako okumukola ki nti obuvunaanyizibwa obungi abakazi beerabira abaana be bazadde nga baabwe mukazi akeera ku makya n'afuluma ennyumba nga talabye ku mwana we n'agenda n'atikkula muwogo oba kasooli omwana n'abeera n'abantu awo alawundi abamwetoolodde ne bamwekuliza omwana waabwe n'akula nga talinaako kinna kimu maama kyagamba nti kino yakigamba omwana we kati bambi abamu nze nsaba bagira bakola okuzaala bakuleke kuba abamu si bazadde alinza banga ddala ekituufu muzadde naye gyesayagala kusooka kunoonya ssente maama abeera maama
nze nyina abaana 8 today olaba olwaleero mbadde wano obudde bungi nga ngenenze eno program niyo obadde nkuba essimu nnyingi zonna esinga nzikuba waka kubanga omuzadde yenna ekimufuula ow'enjawulo kubudaabuda abantu abo abaava mu ye olaba n'ensolo efissa obudde ekisolo ekitalina amagezi nga ffe bantu kifissa obudde ne kibudaabuda omwana waakyo n'olwaleero abakazi mwagala nnyo ebintu by'ebweru ng'ate entegeera yammwe teri ku standard ya Bulaaya munaawuuza ebintu ebisinga entegeera yammwe obunene sibavuma buvumi nefe abakazi abafirika tulina entegeera we batulimitinga nga wetukola ki wetukoma kati golaba omukazi azanya firimu e Bulaaya n'akwata abaana n'abalekako wali simanyi cousin sister fene waffe ne bakazi nze sibamanyi ennaku zino batuzimbidde babita babies home ezo homes musobola okuteekayo omwana n'osobola kugenda n'okola n'osobola okukola otya tekyandibadde kibi naye abazadde abasinga tebalina busobozi obwo thank you so much olwaleero oyinza okuba okisobola ono ayinza okuba akisobola abazadde 8 ku 10 abali e Kampala 9 tekisobola kuteeka baana mu kindergarten era sibuli kati mbadde njagala otegeeza abatulaba nti okuzaala buvunaanyizibwa bwa muzadde okumanya nti omwana ono gwenzadde ngenda yimirira ntya naye teri muzadde nga muzadde kimala abulayo budde bwa mwana oyo taba muzadde wabula waliwo abazadde abeekanga abaana neekanga ng'alina olubuto nga n'omutima gwe si gw'abantu kyobulamu babasuula mu kkubo abamu babookya abalala babakanyuga mu gye babazadde naye otaddewo nakubakola ki nakubalaba nze amagezi gensobola owabawala nga tonnafuna lubuto sooka weetunulemu omutima gwe gusobola okubeererawo omuntu omulala kuba ekyokuba nti ozadde omwana tekimufuula nti wakakatako bangi bazadde abaana nga mubutuufu alinga kamiyo ng'omulimu gwe yejjasi yazaala omwana naye nga si maama naye ng'omusanga yeererejja buli ewali kaliyoke amanyiiwo buli ewali ebbaala ekeesa amanyiiwo buli ewali abasajja abatagaba ssente b'omusangawo abamanyi kati mukwano sooka omala okugoba ebirooto byo olyoka ozaala omuki omwana Rosie olowooza nti society etadde nnyo abakyala ku pressure y'okuzaala ng'obudde bukyali n'okutubalira emyaka ne basooka akati bwenzijjukira ono omuwala ate kati fe abakulidde ku byalo byebimu tetuwanga gye tetusenguka yali mu senior 6 guno omwaka kati akayina 20 n'akugattako n'aka n'okubuulirira mu myaka negiddakaawo amagumba gajja kuba gakaddiye tojja kusobola kusindika akati nno bannange bwe buzibu bwe tusanze n'okusanga kati ogamba owaki bakati njire bugizi male gafumbirwa be bantu be bamu ate akubanje omwana yakubuza ogenda muzaala mwani oyo nedda kajimu nedda kayongo nedda bofuna kajimu aina sente oba taina sente kati kugamba yes there is that demand okuzaala of which batwesibeko tuzaale kubanga kyo tulina okuzaala naye ate waliwo embeera gye batuteekamu eyo okugamba ozaale nga kirine ku bazadde baffe nga naye tanaba kutegeka bulungi mbeera egamba nti ddala nzaale naye bwangamba okuzaala ekika ky'omusajja gw'oyagala nfumbirwe tonna kisiima ate bwe naazaalira wala eno ku lujja bannange bagenda bamansa abaana beda tebakazi tebamansanga abaana kati mwe mumansa abaana there is that demand that is on a woman okuzaala ate ekizibu kyensinza okulaba nti naffe olumu abakazi tukyetaddemu omulembe gwe tulimu Jose neyekwatagana ne banna abalala okuzaala tetujja kuzaala tu that bandwagon that we have netwekolamu awakanyiriri gye tujja kuzaala kati bwe naazaala kalimu ku sparka sirina bwe naazaala ati kati figa yange bweneefa kakati bwe naazaala like bingi okitegedde naye ate era nsinze nnyo okulaba abawala abalina embuto ennene nga tebannazaala ekigwe abakazi bazadde abakazi tuzadde nimusigala nga muli in shape ziyita gundi mithe nti no bw'ozaala ojja kudifominga bw'ozaala omusajja tajja kulabirira waliyo n'abalala era abazadde era ne balabirirwa waliyo n'abalala kale abatalabiriddwa they have survived so at the end of the day ojja kuzaala era bw'otoozaala ojja tuuka omwagale awatandika okugamba bannange kate bandoze naye ng'ekituufu kiri nti bye weeyisizaamu ng'okula waneeno ebiweke bye waakamira embuto ze waakajjamu abasajja bwe waakeebaka nabo ab'ebisiraani n'abatabirina otuuka okunoonya omwana nga tokola ki
sibalangidde bannange naye ngenda kuzaala oyogeddeko bwogezi Nalongo omukyalo ekyayogedde ne bekikusanyisiza nnyo kyoyagala okyongerako nedda omuwala ono agenda atereera era ngenda kweyongera okukyala ntandise banaye nkuwa ebigambo by'amagezi ne ssente I know omwebuuzo gweno omuguwa kati kyentegedde buli lwemmunyizaamu advisinga n'agamba kino kituufu bulungi nzijirira otandise otererera ddala kakati kambabuulire mikwano gyange abatulaba ti ebintu byemwegomba ne byemulowooza tebigenda kuvaawo neyafudde eggulo temwafunye mukisa gwogera naye alina byatamaliriza jasi mukama obudde ne bukola ki ne buggwayo nze ndowooza ekiyamba omuwala yenna bwolaba batandise okuwa amagezi manya tolina kye balaba owangudde Nalongo nsonga ki abantu abawala ze basinga okuwa zibayitira okuba nga tebayagala kuyingira nsonga ya kuzaala maama baagala basajja bagagga era batambula banoonya basajja bakola dda ayagala limousine kitaawe teyagula gaali anoonya Benz ne muganda we ali mu myaka gy'omusajja gwanoonya talina Benz ekibalemesezza okuzaala baafuuka babbi abasinga obungi Nalongo oli ku bakazi banno owulidde buli lwotandika okunoonya ebyobugagga ebisinga ggwe ne famire yo Yagala bijja musajja mwana wa banno ng'omusajja ate gweyagala okufumbirwa yenkana bannyoko nenga naawe okimanyi nti ne bannyoko ennyumba zibalemye okupangisa ate ng'era ye gwe ababuulirira nagamba oyo omukazi akukuula asaba nnyingi kasooka atandika okulaba omwana atandika okubanja ebintu ebingi byadimandinga nga tasobola byetuusaako abamubbi tasobola kuzaala kyekibatawaanya baagala ebintu ebiri ewala ennyo ne bwe bakola ki asomukadde bajja mu kansolingi ewange naga Nalongo omanyi baŋŋamba oyina akuntiko omukisa njala omusajja omugagga nga yazimba kalina ne mugamba kati nga gwe oyinawo ki tinyinawo kalumu kange mulimu nyinamu akatanda kati nga kankuba etali muntu alina magezi ga kakadde nga tasobola kukola kakadde ne bamuwa akawumbi kafa olimba taliyo mukwano era abantu bangi bwe bagamba nti kundi yafuna sente singa entegeerayo obunene yensonga kitakyazikola ki kasabaga munezi tumanye baza gwawo zitya ngomanya sente zamusukko entegeera ye ne sente ze yafuna tebyakwatagana nedda wewe ekisobola okuba otherwise nedda embeera ez'enjawulo kati oli omukazi efanicha ye weeyayidde senze zimusinzeeko okutegeera nedda ekyo kirala accident ne kasoolera nga bagamba nti Nalongo yafuna akawumbi ne bagamba akawumbi kakola kati tyakane womunonyiza omuntu otakukola ki teri njovu ekogganga kamyo omugagga ne bwafuna setback wabaawo bagamba ennaku zino ngenda kuweekeza bagamba lwasa yayavuwala naye asula mu kalina kikulaga ki nti omugagga tasaanawo omulundi gumu n'ayingira omuzigo wakiri sente zisobola okufa naye wabaawo ebyobugagga ebikola ki ebisigala ne bagamba nti ayina gundi agitunda yabumbi 7 nedda mukwano oyo aba sente zamutagaddeko naye ng'alina wasobola ozijja ne zikola ki ne kasita owulira ng'omuntu bakugamba nti ali mu muzigo kitegeeza teyafuna kya pulaningira mu sente ezo yalina ebirowoozo bingi mu ddakiika egi byonna n'abiteekamu ki n'abiteekamu Nalongo nzero nandowoozezza ezimu ku nsonga ezirimesezza oba ezireetedde abawala b'ennaku zinene okwagala okudilayinga mu nsonga y'okuzaala obuyaye bw'abasajja Nalongo bwe naabeera wanino wendi nga buli muwala abawala abasinga bentunira abantu abasinga ne besimanyi nti bange bakumpi nengera ku TV mawulire simanga bamulesewo talina omwana simanga single mother bwe naatunulira nga abantu abasinga bennengera ne bemmanyi balaga nti n'abasajja abazalamu ne babalekawo kitegeeza nze nabbeera ate mugezi nnyo unjigire ku nsobi z'abalingambe nti ze kansooka enzitemu ku bigere so ze zimu ku nsonga abawala b'ennaku zino abamu ezibalemesezza okuzaala emangulu asonga gasaagala mbeerenga gundi njagaddewo nnyo basinga omumaaza mugenda kweyongera ekiggwe ekigenda okubeeyongeza nabaana muzitambuliza mu ngalo olimba naawe osanga omuvubuka ng'oyo obwedde ayogera wano nga muwulire ng'ekimusanyusa kujja munyumyemu otambule okole ki ennaku ezi ng'omugandira butolu kati wasinga omumaazi obusingawo buweeretedde onenya oli ntankwanya ngambya njagala oyo gwolaba nange nga neebe mukwate bulungi omutegeere nti bw'ali ekyemisana ali ekyeggulo ojja kusanga omuvubuka w'abandi ng'ali ekyemisana n'anywawo kyayi kati otannaba kutereeza bizibu bye ate oyingizeewo omulanda omutegeeza nga bw'olina olubuto kati olwoba oleese ekizibu mu bulamu bwe kuba netanneesobola buki okwesobola senga bwe kuti okwesobola nti nina ssente oba nedda okwesobola ye ng'omuntu okwagala okuzaala oba ki nedda okwagala okuzaala kirala kati waliwo omuvubuka nga asobola opangisa ennyumba ya mitwalo aga n'ali ekyenkya kyemisana n'ekyeggulu n'asebwako n'emitwalo gy'emeka oyo asobola okutukumiikiriza omwana naye senga okimanyi nti waliyo era yeesobola ng'asinga naawo naye nga gye sitannaba kukkiriza kuba taata
ate ekyo nakyo gyekiri naye ate naawe nga tonnazaala mu muntu bannaye kuno omusomye ennyo temuli nga fe abatasomye lwaki ozaayira omusajja atakusabye mwana ekyawo ndi mutuufu tubazaalamu batwagale kumbi okitegedde okaba n'akaanako mu kyekibafudde basingo mothers omusajja buli musajja gola amukuba alina omukazi gwayagala ozaalamu omwana we olimba naawe akubbira mulimu omusajja ajja okujja ng'ayagamba nti Jozo njagala muzaalemu omwana nga kyekigendererwa ki kusipaka naga mukama nompa ekiwala ekyo nenkifunisa olubuto byenkola byonna atakwagala kukusigaza naye kuzaalamu mwana kitegeeza bwakufunisa olubuto bwofuse property ye kisobola omuyambako okusigaza naye ne bw'oba ogenze aba yazaala muntu gwayagala okukola ki okuzaala kati abawala b'ennaku zino muzadde nnyo mu basajja abatagala bazaalamu musajja wata abadde akyagala kakasa oba ye gwe gwayagala nti nyina oluki olubuto kati ani yalukusabye era olufunye osinziira ku ki abo wennyini Naalongo wagambye ow'okuzaayira abatagala bazaayira kigenda okuwumira mu ku oluvannyuma tekona nkukulisayo nnyo mukuumulamuko twakyaziza gwe twakyaziza twamwekyaliza era ali tuli mu bbiri kagumba weegoge producer yamutusibako temuyina kyakukola mugenda kuwunzika ng'ate mwe bennyini munsasula okujja nawe wetubuulirira yes nga mugamba Naalongo ako kasiimo omanyi ngenda bako kyembagamba mwe mukyali baana bato eno ensi ow'emyaka 5 n'owaana balina ebizibu ku basajja bifaanagana jasi mu bbanga lye babifuniddemu emyaka gye gitakola ki kambabuulira abasajja basuubuzi ekyo buli mukazi kitegeere omusajja alwana n'anoonya ssente n'afuuka minisita n'osigala ng'oyambala ng'awusigalo mukwano omusajja agenda kunoonya omukazi ajja mu kitiibwa kya minisita kubanga endabikayo eganya okweyimirira osigala omujjukiza nga bwe twali akatogwa nti munene tujja tubonaabona mukwano ojja bijjukiza famire yo kubanga newammwe mwakulirako mu bizibu Naalongo era akati kogembu omukazi w'emyaka 5 n'omukazi w'emyaka 2 ebizibu byabwe ku basajja bye bimu n'onzijukiza statement emu gye baŋŋambako mukwano gwange omwo mwana ŋŋambuno ye ekimusanyusa ku basajja kiri nti alina diguri ow'endoddo ye Binanga Rosie ow'eriiso ly'endege ow'okugulu bwekuti simanyanga akoze atya bonna bakola kyekimu babalekawo babanyoma babayisaamu amaaso olweneza gamba nti omusajja engeri gye yafuna omukazi we nga minisita ndowooza noyo naye bamwendako omusajja yalina omukazi yakula obulungi nga Rosie ndowooza otamwendeko kwegamba onzijukiza nti abasajja ndowooza zenkola tebalisosola mulungi na mubi nedda mwemubawaayiriza tutya omusajja oyo yakera n'akufuna nga bw'ofaanana bw'otyo nga mutufu we gw'abadde ayagala n'otuuka mu nnyumba ye n'omujjukiza nnyo nti nze nakula bwe nti nekimutama ng'okiso kimukuba shoteeka ku meeza okitegedde buli kadde bwetula mu mbira ng'ogamba kati noono nyamba muyambe mukwano kyava anoonya aweereza emmere nga bulamulaba afukamira ku ki atuuka nakkiriza nayagala mulungi naye empisa ze zikoze eki ziganya omweyimirira amaka mwe mutasula buli mukazi alina omuzeegwe n'omusajja alina omuki naye gy'abasajja twagisanga mingi ng'ekikuyamba okubeera omukyala kugisoma n'ogamba gino nja gisobola gino sijja kola ki kugisobola naye abakazi muli kubwangu simanyi gye mulaga omusajja tonnamanya nti oba wabe basezi oba bakola ki nti nyina olubuto lwo wallahi basinga enyere lyakubiri nze mutuufu woboogerako kubanga omwaka guno nzizizza abaana 3 ku ssomero kati nze mutuufu woboogerako mbagambe mummenya mu bizibu byammwe mukweragajjalira nange ne mummenyeramu nti zaalira omuntu gw'olaba mu butuufu nga munneeyagala yammwe mulimu ekigambo nkya naye mbabuulire singa kyayogerako kituufu wali ogenzeeko mu ddwaliro gye banywera eddagala waliwo special care ebeera ku musajja omukazi gwe yeetikidde olubuto lwayagala tugende mu sikaani Dr. Can I please come? If she's okay. Doctor ali bulungi ogambye mbuno alina ekizimba wa kati musawo muzimba yalinza n'okujjukiza ennaku bagambye bwe olina okuddayo mu ddwaliro babize gundi ki babayita batono okubamira folic acid nga bujja kuŋŋamba imanyi nnyo sisoma emyaka gyo gizaala wazaala dda mbabuulire reality. Yes, I'm a mother, a proud one, but there is some special care joyinza okulaba ku basajja bozaalidde ng'oyagala ne kayongo gwe wakasa omwana abakazi n'omusanga nga yenna aweddeyo okimanyi nti omukazi yangamba nti nze oba is it
gundi okugema omwana baba wenkumi obudagala basasula oba iki zogenda okunywa eddagala basasulayo sente ekipande kyekyokuwaayo sente kati mbuye agamba bbaawe nti agenda kunywa eddagala yayogera mu lusu nga kasanvu n'agamba azimuwa yoka wamufuniramu n'atambula n'agenda mu ddwaliro n'afunamu kubanga ne bwaliyo ye ekintu tali kimuwa. Omulala omukyala yagamba nze omusajja wange agiye ku church omusajja we bwayoya ekyennyanja men are wicked bagamba nti jagala kyennyanja nalukutuma ng'akireeta ng'akirya omusajja ng'akirya yes omanyi stand bwakota ku muntu atayagala afuga oli stand oza yaseeseetuka ye n'atuula banange omusajja ayagala okumuzaalira anyuma tetwandibazaddemu. Mu Uganda cases ezisinga obungi abakazi bafuna embuto abasajja babalekawo naye abakazi abo tebatuulangako wansi kwebuuza lwaki bwofuna omusajja yandisanyuse anyiiga buki bunyiizi awo tuyambire otutegeeze bakazi mmwe ne bawala mmwe abali eyo njagala mutegere nti ebisanyusa abasajja si baana ki ekisanyusa omusajja ng'alina omuntu amuwuliza obusajja bwe mu ye kikunyonnyola entya ekisanyusa omusajja nga kati olaba oyo omusajja ali kamera awo najja wano omugamba yesaba otukulikayo osibye bulungi kumuwuliza nti abantu bano nze mukama waabwe oba luganda olwangu ave ku kamera tueyo omusajja yenna buli lwawulira mu mutima nti oyo omukazi gwe nnyina mumusobola ne kati abasajja mbatedde okuwulira nti omukazi gwalina mu nju tamusobola wakabi nnyo kubanga olina omulaga nti olaba value ye ayagala beera n'abantu abamulaga nti gwe booswa waneeno byonna tutunuulidde omusajja kabaka mu lubiri mbamu kabaka atya kyokka mubamu ababitiibwa balala bangi ne kabaka bw'aba ayogera bonna basaba kuteesa so si kumugamba nti asirike nnyina kyenkola kyeŋŋamba kati omusajja mu nnyumba abeera kabaka oyo naye ekibi kyetufuna nti abantu bafumbiddwa abantu olw'ebyenfuna kati obwakabaka bw'omusajja ne bugaana okuvaayo lwa nsonga yawasa mubbi agamba essimu eno bwe ngifuna nnyinza okugenda awo bwennyine ku ssente ensonga ya ssente yemu ku kiremesezza abaana abawala okuzaala okujjumbira ensonga y'okuzaala kibalemesezza nnyo lwa nsonga nga sigenda kuzaalira ono omwavu oba nze mwenyini mba sinafuna ssente sigenda kuzaala lwa nsonga njagala nzaale ng'omwana asobola omwerabirira abakazi balina ebizibu bya mirundi ebiri omukazi asobola n'atuula awo n'alaba bakazi banne kati nga mmwe abali ku sipaaka n'agamba nze ate bwe nkuneekolako nsobola okusinga awo omukazi agwa mu competition n'omuntu gw'atamanyi gy'akola ssente nakyo kyemubeezaawo ng'ali mu maka g'abandi abanagala n'oli omukazi w'oku TV kati nga bw'anaafuna olutulo ng'omukyala bwe yagambye figa egenda kukola ki figa egenda kufa ku mukazi nakijanga gy'omulaga jjavu buli kyolaba ekikutuuseeko ng'omaze okuzaala yentegeerayo nedda bannanga mukwano okubye bandi kwakwe bali ku sipaaka bwe kasita otuula ne weesigama n'ogamba omusajja namufuna empeta nagifuna kati abaana nabo mbakola ki kitegeeza omusajja omulina madaamu tomulina wabula omukwano gwonna nga tonnaba kussa ku musajja maanyi geeteekeko ogambe nze nampejja sirina kufaanana bwe nti kuba buli musajja awasa choice y'omutima gwe yawasa omukazi omuddugavu ow'ebbina kati mu nnaku 10 ozadde omwana omu oli mweru mu maka gaani ekyo kyokka onadde osigala mu nnyumba nedda si gwe side chick mukwano ffe tuli special woman yafunyeyo omuddugavu kati kaneirusa aba yakeirusa ate nalaba omweru naga oba kati mbiveeko oyo si mukazi yajja kufumba nze omukazi yenna ng'oli mu maka iwe special woman toyinza kuba special n'olwanagana n'abantu abali eri mu bibira nedda mukwano ekintu ekiri special kibeera mu kifo ekirungi omanyi nti abasajja baagala nnyo amaka gwamuyina mu maka nalongo naye ng'era obudde bwe businga omala nejjoze mu apartment eri ng'olinawo erinnya tugwe mu mukyala ani katongole tewali tabu naye nga gwali mu maka mukwano beera mu apartment nga bakupangisiza lwatajje bajja kufulumya apartment nze gye ndi mu maka ge naawe oyinza oba opangisa naawe n'ofuluma si buli omuntu yazimba kati ate nazimba okuwasa omukazi asukkamu omu kuba kwepampalika ekikiggwe bagambe ekiddemu ekyo omusajja tanaba kuzimba nnyumba bwawasa omukazi asukkamu omu aba yeepampalise nti omusajja yenna yandibadde akkirizibwa okubaako waalabankanira nga ye musajja ng'agamba abeeka nabatereeza okimanyi omusajja nga yakuzimba ennyumba naye bayali omwezi tomanyi tulo twa mukazi gwe batakonkona lenti ne ku mukaaga tukukwata n'ogamba bannaye sinnalya nti kansooke neebakemu omwami yazimba ojanjabaza kanyumba kaziba kubi
zimba ng'osobola no Jessica tibakya abasajja abo mbagamba omusajja oyo yingini ekyennyanja kifa omutwe kyonna kiba kifudde omusajja bw'otabeera smart mu nkola gy'okolamu ebintu byo omusajja omwavu teyandiyenze kubanga tonnafuna kintu ky'osaasaanya wabweru na mu nju beba owuzika agamba mukazi yanzalamu abaana batano nga bonna si bange wayite weesobola tomwa kya misana kyaggulo ate awulira nti oyenda kana ekimwanguyiza okunoonya n'amugwira ekyeggulo kuba naawe tomusobola nasenga obwenzi si bwabo si bwa nsimbi abasajja abaavu nabo obwenzi kati bwe businga eyo nedda ye baloosi bayithe omukazi aliyo ng'olina omusajja omwavu naye nga mwenzi teebereza singa ate anaafuna ssente bukinaabeera kuba omuntu bw'alima okwekomako nga mwavu ate bw'anaafuna ssente ajja kugira n'embwa abakazi twadiba nedda maama tongatta musaza tuddiba tutya abawola gye bali mu mizigo ng'omuvubuka amulaga ne bannaye sikwagala n'atuula nkubuulira mazima tamuyinaamu mwana tamuyinaamu lubuto naye ng'omuvubuka akugamba nze tonkwata ku bintu byange kino kitoddako ewammwe abavubuka gye bali kati olwamukoye bukoyi naye ate wano mukumuleetera wandeetonjagala katonko ate kati nze nga baliyo omukazi abeera bamwagala wokka kugamba oli bwakwetanga akwagala n'atuuka n'akulaga mutakyakweetaaga tambula mwefumbiza abasajja nga tebagambye nti jangu ewange ekyokwefumbiza ekyo ojja oletayo akapale luyina oletayo akaleega luyina oletayo akabulawuzi mu nju y'omusajja ojjuzzaamu engoye zo n'obutimba ku panti peegi okitegedde wojja otakasangako n'ogamba buli mukazi gw'olaba ng'alina ekimusindiikiriza ku mulenzi alina kye yeetandikira nga si kibamusabye naye omusajja nga yawasa omukazi gw'ayagala ate oba ne bw'aba alabankanye agamungu batolina mumwe atuuka omutima ne gumulumira omukazi gwe yateeka ewaki bannaye abakazi bawaka tuli banjawulo ngenda kibaddiramu n'abatulaba ku TV oyo omukazi gw'oli naye mu competition nga bakugamba bakwagala nnyo nga bakusuza eri mu kibira mukwano omukazi we waka mulala tewali kibira kyamu musula mu kacuyi kimu kyokka nze bampangusiza ennyumba ennungi bakulisiza mukene n'abaana bo nze bangwidde ennyama gye nsiba buli kanaku enviiri ze eza pensi olwawo okuzisibira emyezi 3 nze nkyusa enviiri buli wiikisi 2 kati kyo ngambayo ki wali wadiba ensonga ki wasanga musajja alina omukazi ogwo omudibe gugenda kudda gweyoleka mu bulamu bwo ti omusajja oyo aliko nannyini ki ate naawe omuwala akyakiyitamu omusajja olina wa munafu bw'ona asanga nze omulundi omumpi mukama akuyambe nga sikitegedde ne bwe naakitegeera nja kusaba Kevina nsibe ku makya nsibe mu ttuntu mukwana apartment bagikulekemu olina wa munafu my dear abakazi ennaku zino bw'atakuloga akusabira kati abasajja so omusabye asabye nnyo n'omuloga aloge nnyo bwebiri kati abakazi bedda basirikanga ngo tebakyali social media naye kati osanga omukazi owedda wakiri apostinga ekifaananyi nga kiri upside down naye nga mujja wapostinze kati bali active nnyo kati okutambala kati omumanyi lwaki bamaama b'ennaku zino bakendedde abakazi edda buli wazaalanga oba kale ku mirembe gyammwe omukazi bwatuukirega nti ngenda kuzaala omwana twali tumusuubira ozaala ekintu kyayagala ne kati olwaleero omuwala akeera ku makya naga nkola ku sipaaka n'agamba oyo omusajja bwammanyiira oyo nze sipaaka ensasula ti okweguya kwammwe eri abantu emuzaddemu muyina kutono kubanga akalimu kakuwaga mukwana akalimu bagenda kugoba lwaki ekigendo kiddingana nnyo lwaki nkiddingana omusajja ono n'omwana bookaabye waka babiri amaziga gagenda kulukuta mpaka gyolowooza nti oli wa mutawaana omusajja ye bw'akabye mukazi tegakulukuta ne gatuuka gigayina ki waliwo abakaaba nga mwe mwagala okukaaba tutya buli wafumbiza omuntu atagala nti jangu ewange amaziga g'okaaba gago nedda bannange yabeera yankwana era ne twesanga oluyinza okuyibeera ewantu nga oyisi yakuleeta olunaku olusooka nyina mukwano gwange mayinza Saasuma Luzungu yaŋŋamba abakazi b'Uganda tebawula kigamba I like you na I love you nyina mukwano gwange amanyi Oluzungu yaŋŋamba temwawula I like you na I love you naŋŋamba abantu abasinga muli mwayirayiki ye babonyaabonye neno nga n'abasajja b'e Uganda balawo okugamba I like bagamba I love you naye ndowooza ng'ategeeza I like you lwansonga bw'anaagamba I like you tekijja kuleeta mu butuufu mukategeera kati mbibaddiramu temulaba nti muli balungi bwe muti mukwano tokkiriza ng'omuntu gw'otasobola kugamba nti omutwe gunnuma n'olaba ng'atudde mu bifo 9 ku kugenda mu nnyumba ye fumbirwa omusajja akwagala ng'ate oli mu byetaago bye ng'oba olina ky'omugambye aboona obufo ku lulwo abaana ku seeti we tuli sokubira bange essimu wangi maama ne mugamba papa nfunye obuzibu wano ku Malakayo tutudde eddakiika 10 wano oba emotoka 10 ezinonyanza nalongo kibye nnyo genda kyabya okibye nnyo genda kyabya nfuleyo kafaani no Rachel kangende newumuzeemuko okibye nnyo genda kyabya tugenda muhumula muko tujja kudda
Nkukulisayo nnyo mukumulako omulungi ali ku Spa Girlfriends kyokola kyamaanyi nnyo abadde afunye mugamba ku mugabe bakomyewo obulango buweddeyo lwansonga tikomyewo omuloma gwaffe tukyali ku nsonga ya lwaki ennaku zino abaana abawala balwawo okuzaala era nga bawa ensonga ez'enjawulo simanyanga nkyasoma simanya ninda musajja mutuufu simanyanga nkyayagala kukola biri eno ninda ssente ensonga ng'ezo ngenda tandika naawe Rosie olowooza nti ensonga eyo ey'okusoma abaana bagijanjabaziza nnyo n'ebanga y'emu ku nsonga gye bawa okulwawo okuzaala era ddala eri valid omuntu asobola okuzaala nga bw'asoma omuntu asobola okuzaala nga bw'asoma nakikolako nekiba successful though sigamye mbuno kima bamukola but nze nandirowoozezza nti abaana beekwasa bwekwasa bawala bameka abasomi batono abazadde be bangi kitegeeza kibagamba mbu ekibalwisawo okuzaala kubanga basoma balimba ekyokubiri nandirowoozezza nti omuntu omuwala olinako level w'okoma kati nina diguri lwaki ngamba kampeze 2 oba 3 ngende nzaale nsobola okuzaala nensoma kuba okusoma tekuggwayo bw'oyagala kusoma so kitegeeza osobola gamba okay ekiruubira kyange ki tize nga nze Rosie nandyagadde nzaala omwana nga maze degree yange esooka tizoke gimaleeko zaala soma eyokubiri like nga byonna bisobola okutambula kubanga ekituufu kiri nti omwana anyuma okuzaala ng'okyalinako okwo bw'ogamba nti ngendako out nga binyuma bw'ogamba nti kati siko like ndaba ennyo abantu abazadde nga bakulu abakyala bakulu kyonyezi batera okufuna bambi n'obalaba eyo nga baboogerako nedda katya nti era ne mudole batera obbavuma anti muzaala nnyo nga muli baki nga muli bakulu so ndowooziza omuntu it is okay okuba ne target nga ggwe omuntu tozaalira mu senior 6 kubanga noli gye yazaaliddemu osobola obutakimanaginga weewe ebiseera bwoba toli busy nga tolina kyokola kikugaana kuzaala ng'olina omusajja ayagala omuzaalira zaala kubanga tuweewa nnyo pulaani nti njagala nzaala emyaka 2 ntewa nnyo mu bufumbo tofumbirwa kati n'ozaala enkeera so kwenjoyinga marriage ndabye nnyo abantu ng'akikoze n'atuka okwagala omwana n'amubula nga like circumstances ezenjawulo nezimugaana okuzaala naye nga wali eri wandigambye omwaye Katonda kakole nga bw'akoze bulijjo oli kumpeke wasembezaayo amagi kakati notandika okugamba wagamba twagalayo omwaka gumu naye byokozaawo omwaka gumu obutazaala nga muli mu bufumbo people in marriage era bakola ebibagaana obiwo bibonoonesa obufumbo agamba ndi ku famire mirempeke kubanga newaddeyo emyaka 2 I enjoy life kawutuuse nono omwana omulala okukula gwe balinawo baby mbukasokempemu emyaka ogenda okwagala okuddamu okuzaala kati okuzaala nga bagamba bamukubanja bubi nnyo nnyo oli ku pressure neekulemesa n'okuzaala nga tolina na n'amagi ne gatya naye because Nazaala agambye tazaala yajja kulya abokukyalo tazaala yajja kulya the pressure you have in mind omuntu omuyangamba nti no abatayagala zaala bafuna mangu embuto naye abayagala uzaala ate nezigaana nze ninako abantu bendabye nga bayagadde nnyo okuzaala nekitakola ate waba takiriiko nekikola banange bwoba osobola okuzaala ng'omusajja ayagala omuzaali osobola n'okulwawo n'atuuka nga takyali excited kwagala muzaalira nnyo akukwasizza ero agamba nze mpasa Rosie bw'ati kati nga mama yange wajja okuŋŋamba zaalirawo nze mugabe lindako ati kati okitegeera tuleke ffe lindako mbaleyo pointi yange atuuke takyali excited naye obufumbo bunyuma lindako senga kiki bukoze ate akulaba lulinga ne bwenkyo nga naye mba neyanjula oyo mwala senga bamizi naye njagala obufumu just naye sikwatagana bintu biwaliyo opikaapika abasajja mukwana abasajja nki abapika ogamba nabavaago bapikeemu naye bwangamba akatumbu nno sente z'omukazi tezikolawa musajja ngenda ngamba yosenga wulirizaamu ebimu bimu nedda nze ebyo si sente z'omukazi zikola kitya buno sente z'omukazi tezinayo zikola mu maka sente z'omukazi zigula kubanga ekyo kyali kimukuba ebintu byasenga wuliramu ebimu lwansonga yali wagamba sente z'omukazi nabba za mukazi bawe n'amugamba nti ebigambo byowuliramu bibina bimu let me give this example kanku example wait waliyo omusajja nga bw'ona okwata emitwalo gye ebiri n'ogimuwa kankuwa example y'omwami wange asobola okumukwata n'akwa miliyoni 2 it depends on the kind of man a man you have sagala tugende yeeyo senga sagala tugende yeeyo naye kyengendo bagamba sente z'omukazi zigula fork zigula butebo mat zisobola okugula akagiraasi ekintu ekinayatika eddi naye sente z'omukazi mu maka
mukwano tezina kyezikolamu. Okay, eyo naye ejjabba topic ya lulala. Senga, olowooza bizibu ki omukyala byalinze okusanga ng'aluddewo okuzaala? Ebiri biological. Bagala kuzaala ku myaka 35-38. Nina kye njagala otereezaamu. Omusajja omulungi taliiyo. Takola ki? Taliiyo era tetumanyi waali. Wabula omusajja gw'osobola ofuula owuwo gy'ali. Okay. Kwa buli muntu alina omusajja alina okubeera bbaawe. Okay. Naye mulekayo abandi badde babbaaba mmwe n'ogasaagala mumpi njagala muwanvu nga mukalendayo muli musajja mumpi. Nga yajja otegeera ggwe n'ebikola waabyo. Nojja ozungira ku bawanvu ne bakola buli kintu. N'owunzika ku myaka 4 ng'era akututte muki? Mumpi. Ng'ate n'okujooga. Yes, tunuulira nnyo omuntu ani akwetaaga ng'ate akwagala. Manyi ebyetaago n'okwagala bigambo ebyo bibiri byawukana. Tasobola okukwagala leero enkya nga takwagala. Okay. Ng'ayagala muki? Naye omuntu bwakuteekamu ebyo ebintu byagamba nti nze neetaaga mukazi wange ng'asobola okukola kino. Kasoyingira mu byetaago by'omusajja ne bw'ayenda akomawo. Naye gwe atudde awooza nnoonya musajja mutuufu. Lyoke nzaale talina we tumumanyi singa ffenna twakeerawo. Naye ffenna twagumiikiriza bagumiikirize ne bafuuka abo be tulina okubeera naki nabo. Ensonga omukyala gyamboozizza nti ebizibu ky'abakyala bye tufuna. Omukyala lwazaala ng'akuza amagumba gakaluba era abasinga babalongoosa. Okay. Olw'ensonga nti buli lw'okulanga omubiri gwe tegulina physical n'emu gye gukola otuuka ekiseera nga balina kulongoosa okugyamu omwana. So sigambye nti zaala nga oli muto nekijja kuba kibi okulongoosamu omwana ku myaka 39-40 ng'opangisa nga tolina musajja mu maka ge nti akuliko bakulongoosa kubanga twandibali tusuubira nti ekikuyisiriza obudde buno nga tonnazaala obadde olina by'oli mu kuteekateeka. Nedda mukwano omutuufu kale tetumanyi waali ffenna. Nenze ebbanga yafuuka mutuufu oluvannyuma lw'okumulaga nti nsobola okutegeera obwakabaka bwe ne mugumiikiriza n'afuuka oyo musajja gwe njagala. Mugumiikiriza nga akusosose mu tosi left right center byonna ebyo ng'abikoze. Wange ebyo teyabikola wabula yali muvubuka muto. Eri abalala abayina abasajja bwe batebakolebwa babagumiikiriza bamale bafuuka abasajja abalungi. Kati 22 nga talina ssente kati bwe yafuna ssente eddalu lya ssente nalirabako. Ne kino njala kigamba abatulaba nti omusajja yenna okuva ku myaka 25 mpaka ku 35 baakugumiikiriza. Era gwe buli amulina ng'oyagala kwegoba naye mukwano kwate engoyo oddeyo ewammwe ng'obudde bukyakola ki? Kuba wamusanga talina kyalabye. Kati byonna byagenda okulaba agenda biraba ng'ali naawe. Ekigenda okuyamba kubirabira mu distance ebimu obiwulire olabe how to handle omukazi nekimufula omukyala butya bw'ohandolinze ekizibu ekyo kikoze eki. Si kuyimira mu station wejjemu engoye kubanga olina kyowulidde. Namulabako ng'afunye ssente bange n'ayiga club ng'alina n'obuzina bwanzinamu awo nga nange nali sibumanyi. Kati saamuteekako maanyi ne mujjukizanga ne mugaliro togende nalongo nze nsobera kubanga otandika kati kwagala kubanga weekweyanga tuyagala kukolera abantu. Nedda kati ndi mbagamba nze kye nakola nabo kibayambe. Nasooka ne nnyiiga n'enkaaba ne ngambako baganda be nagenda okulaba nga munnaye ne bwe mbagamba era addamu n'akikola ki. Ndi mpaka we nalinze kane ngamba ne kati ndi mulekwa. Kati nzaale kati abaana bano nnobe ngende nfuna omusajja mulala anzaalemu abalala. Ninga nedda omusajja nanoonya musajja muddugavu nga gwe njagala. Kandabe butya bwe nanagala nene embeera ejja kukola ki. Nze nasiiba mukazi wawangulira buli kintu nakikola byebyo. Naye ng'ate teyanditako omukazi nti oba namundaga nti wono gwe nkoze eki. Naye omusajja yenna gw'ofumbiddwa nga muto bw'afunamu ssente olina by'olina okugumiikiriza gy'afunayo n'emikwano gye bali tomanyi kubanga omugagga bana abawujja obunyama. Okay, nalongo kiboneegoba naye nkoddayo ku lujja banga ofuna omusajja omuki omulala tuddeyo wali ogambye ekimu ku bizibu kiri mukazi kubanga amagumba basinga babalongoosa nnyo. Ekirala mu confusinga abaana. Omwana wandibadde jjajjaawe kayata akuyita maama nti omwana waakula tolangira abantu siralangira obudde bukyali ku saidi yaabwe kuba byebawa obudde tutuuka mu bukulu nga tetubiraba. Kati ongenda kubako example nga ggwe owasoma omulala tukeseera n'agamba oyo muwala alina diguli ng'oli ku kyalo otunda mwenge kafuwe nkuwa example gye bali n'abadiguli nga bakuba engatta eddagala. You get my point? Ti omuntu amaga obudde bwe wamala mu kintu ekyakutwalira emyaka 5 tolina wokikolera n'ogamba ne weebuuza kati omusajja akufunye opangisa kale obadde okisobola bulungi ng'opangisa apartment naye ne bw'onaagipangisa emyaka 10 awo si wuwo. Jesi okyalina amalo nti mwagala sula bangi mu kifo kimu naye awo si wawo era sente bwe zinatuka nga tozirina eza apartment ojja wunziko osula ndejje ate landiro litalina mukwano. You get my point? Kati kibi nnyo omwana omuwala obudde okuyitako mu kubanga olina apartment tudde abalenzi onaakudropinga enkyo omulala n'akuleeta
emyaka girina we gikoma ne bikola ki ne bikoma naye nga wasoma ne mukadde wagamba kale omwana oyo yatwala fiizi wange naye bw'ofuna omusajja n'omugumiikiriza muka omusajja abaana eddiguli ne diploma teri muka musajja gwe bagamba nti yatta ssente ng'ali naye mpozi ng'akulemye naye bw'ofuna omusajja n'obeera naye ne bw'ozaala abaana bameka nnyoko ne wabaera akubeera kubeera looya agamba nange yafunamu omwami n'ekibuzo kiri nti omulina bw'akuzaalamu n'akulekawo bagamba omwana yapapira abasajja oyo natta ssente kati kyeŋŋamba omuwala ali eyo ndaba togezaako n'ozaalira ku myaka 4 nga tolina bantu kye bajja kwogera nga tolina kyowangudde baako ne kye bagamba nti omuwala oyo bannange yakola essomero kuno olwo emyaka yo toza nagyegaana wali ekyo bayita God's timing kize mu Luganda enteekateeka ya Katonda waliyo omuntu nga bw'ogambye afumbirwa ku myaka 2 ne bitakola n'afuna Mr. Right ku myaka 3 okitegedde kati wali eyo God's timing gy'aba yakola ku muntu nti gwe ojja kuzunga ebibyo naye oyo omumpi gwe wagoba yeewuwo era bw'ajja n'omufumbirwa kati bano abantu aba tobapapyemu ne bagenda ne batomera nedda omukazi gwe baakola nga ayagala kubeera mukabandi wala yafa mukamusajja kitegeere from today omukazi gwe ayinamu olugamba nze simanyirwa musajja lazima asobola okuleka ono kugamba nti si mutuufu n'afuna n'omulala n'amuleka olw'enkisazi anti asoba nga mfunye ku myaka 4 kala 3 naye ng'ate tebaana balira kutereera kati n'ojja n'ombuuza mu ddwaliro lwaki osindika omwana ku myaka 3 mu 5 nga muli banako oyo aba akyali muto naye nnyina kyenjagala obbategeeza abatulaba ku Spark bannange obufumbo si bwa bonna ekyo kituufu okyasobola okuzaala ku myaka 3 kwana n'ozaala naye ng'ozaala musajja baaki banjawo ng'oganye buganye kukkiriza nti gwe balina kukuzaalamu nalongo tebagenda kutwala nze mbooza nti ensonga y'okuzaala erina obudde okuzaala kuliko ekkomo tekuliiko nti omukazi bw'obweza zina emyaka tolina batokyasobola kuzaala era abakazi bakimanya ekyo kati nze kunze omwana wange lwalifuna oto n'azaala siddamu kuzaala nze kunze naye saa zino ogenda bakunkumula bakugwe mu nnabaana Saalongo tannayagala naye wagamba nti ayagala banyinawo sanyu wa myaka 3 waliwo bebi sanyu wa myaka 3 naye Saalongo bwagamba nti ayagala omwana omulala ozaala nkeera muleeba kuba yabalabirira gwe kkomo lyo lyakuba nti omwana gw'ozadde ku baana bennina bwe bunaabaakakera ku makya ng'ali lubuto sisobola kubanga nzaala bato ng'ate nyinawo omuzukule waki nja kuba sikyazaala naye nze nyina omukisa nti nyina gwe mbakola ki gw'obazaalira abalabirira kati lwaki mbasizaala ng'omusajja ayagala abaana babazaala batono bali 3 ngezaako kumuyambako bawere wabula sikugambye naawe ekikole ki okikole kubanga abamu abakazi muleeyo mu bufumbo nga muli basinga omumaazi nga golabirira abaana kituufu naye nga n'omusajja mwali mungi naye nga n'omusajja omuyina kaakati nze sizaala mwana gwe batansabye nkibaddiramu ne wano ono mwana mu bufumbo n'abakazi abafumbo nabo bakitegeere nti nno omusajja wadde oli mufumbo zaala nga mukanyiza emboozi eyo muginyumyeko nnyo lwa nsonga si gwe oweerera abaana naye ono olugezigezi ndi abakazi mu lukomye mbuzi omwana nga agenda nabisunsa nedda mukwange kwata ssente oziweeyo gy'oyagala omwana wakole ki bw'aba omusajja agambye nti abaana bange mbadde nsaba mu batwaza abaana bange beddira ngabi nze neddira nte mukwana abaana b'engabi omusajja w'engabi waba alina kyagamba nkeera kwambaza baki baana gy'abaagala gye batwala kubanga babe Naalongo olw'obudde olowooza n'ensonga y'ebyokwagala okulwawo okuzaala kyansi yonna eri global kyansi yonna nti waliwo trend egenda maaso nti tulina gye betukoppako mbu n'ebintu by'okulwawo okuzaala kya bulijjo oba just nono ng'abakyala bawaanene ab'e Uganda bagamba bonga bo nti no omuntu weewoomu obudde nga tonnazaala omukyala w'e Uganda ayakula ng'akimanyi nti alina okufumbirwa yazaala naye basireeya n'abanoonya abagagga n'abaagala okumala okweta diploma ne diguli tebannazaala kubanga balina ebigendererwa owa diguli akyaginoonya kati nze saagifuna diguli nafunamu musajja kitegeeza nalina kuzaala baki naye kibi nnyo okubanga ogamba osireeyinze okoze buli wantu ensi yonna egamba oyo omuwala w'amaanyi olaba katinda kwano tulina omukazi wano bamwita Zali Hassan tulina ne Bad Black yagamba yali akola ku mulimu gw'essente n'okimanyi nti balina abaana kikulaga ki nti omukazi omuddugavu alina okukola ki okuzaala tekigoba gwolozze bw'obanga obwongo bwo buli smart ate bwe lwozaala ng'okuze kikukosa nnyo ng'omukazi lwaki kikukosa nti otuuka ekiseera ng'obudde obungi bwandimaze n'omwana wo tojja kubaawo kuba situmanyi we tunaakola ki we tunaavaawo naye nga walina obudde obuzaala omwana oyo n'omukolerera naye olinze bagagga bakuwa eki bakuwa ssente ate abamu mulina omusaayi gw'obwavu ng'ogwewaffe
nga taata wo teyabala kakadde maama wo teyalaba ku mitwalo 10 kati nga gwe okujjawo ekisiraani ky'ekikoyi nakukola nnyo si buli mukazi nti bamuwa buwi kyenjagala tubeerekkirya tutereeze waliwo omukazi ng'okusiikukulula ekisiraani kyewamwe gw'olina okukola kikole ki okikutula n'ogamba nedda nze kyo nkisazaamu nyina okukwata kawumbi nka tebona ate kati mukwano ekisiraani tonna kikutula oyagala abagagga bajje bakole ki bakuwe kurobudde Rosie njagala owe omulungi ali ku Spark TV ebigambo ebisembayo ku nsonga lwaki abakazi b'ennaku zino eno oba abawala b'ennaku zino eno tebaagala kuzaala mangu briefly. Kakati ze nandirowoozezza abantu abamu balwawo okuzaala olw'ebirooto byabwe bye baba balina abantu bawokera ku makya n'awandiika n'agamba nze ku myaka bwe giti nja kukola kino na kino naye nze kyenjagala okuwabulamu omuntu ali eyo okyasobola okugoberera ekirooto kyo ng'era bwe wakiwandiika era Katonda y'omu gwe wakigamba era akyasobola okukituukiriza mu bbanga lyo manyi nina kye nalaba nti abantu balina notisaawe ze batuwa nga naffe ze tukuwadde wano eno naye nezitakola ate mu bufumbo bwo nezitakola mu bulamu bwo abantu be bamu bafumbiddwa ku myaka 16 ne bafunamu omulala n'afumbira ku myaka 3 n'afunamu omulala n'afumbira 16 n'abonaabona omulala n'afumbira ku 3 so the point is gwe kolera mu kiseera kyo yogera ne Katonda wo ebyo bisobola okukolera gwe mu katandiko senga byayogedde bikole ewuwe bisobola okukola ewuwe tegeeramu by'otegeddemu ebitotegeddemu okireke nga bwe kiri senga ebigambo bye bisembayo briefly mbajjukiza nti okufumbirwa si kwa bonna ate era waliwo famire nga tezifumbirwa nga balina bazaalamu ne babakola ki good lord mbategeeza nti obufumbo kugumiikiriza abantu betukuze tutamanyi n'ogamba nti njagala musajja bw'ati nja mugumiikiriza bwe naaba gwe nkoze eki kubanga munnange atali wakugumiikiriza nange nali mwagala naye simanyi bwe omutunda twandiguze mugule naye nagumiikiriza omusajja nembeera happy kale ng'omuwala ali eyandaba n'omukyala tova nnyo ku ki kyoyagala omuntu ekintu kyayagala akigumiikiriza omuntu gwe baagala bamusonyiwa teyeetonze kati bulonagenda ennyo ku bintu ojja kufuna ebizibu bingi kuba ojja kuba onyiga mu ddakiika 2 ogamba oyo mutadde naye beera mwegendereza kale nammwe abazaala mbaagala n'abakyalina abaana nga mubalina waka nkyalina okugaba basale tezinnaggwawo mubandeterawo emmengo ku kisa ky'enasare muleme kubeera n'abaana waka fyuca z'abaana muzoonoona ate tetwabagamba kubazaala ate musobola baweerera bagambire ddala ne gye bayinza okusanga otusiibule Rosa asibe nange nsiibule buli lwa 6 mbeera waawe emmengo katale ku kisa ky'enasare primary school nga nyumyamu n'abazadde naye beetaaga okukwatirako buli anoonya osobola okugenda awo n'ondaba tweyanza nnyo okukyayirako nange mwebale kunkyaleero temunyize nnyo nedda nali njagala obakola nti naye abantu bagambe nti wafuuka muka musajja otulekano kyeyanjuliramu Rosie obudde butekotse ye Rosie muka omusajja wamma baswiti Rosie Shendo lyerinnya the Queen of Peace yes omukyala anyambaza Adorable Fashions basangibwawo ku Galilaya Commercial Plaza osobola obbanonyako ku 07 nyanya 689 tuyina edduuka ku Emesa Complex Entinda tuyina engoye ez'ebika byonna njagala okubategeeza ye boutique gye naakalaba ennyambaliza ebbanga nga noonya ne stock nga taggwawo n'ambula buli wiiki abeera akola ki aita stock epya so tunoonyeko Rosie Skin Clinic gwaliyo ng'okoye figa embi olubuto olukususseeko wena totegeerekeka mwinayo ka anti-aging nze obuto muliko anti-aging abalina white dots abantu mwerusiza ebitagatta waki mazima oba weefuula purple pink okitegeera naye nga tubeerawo buli lwa Sunday Spark Girlfriends beera ng'otuning. Alright. Tubadde ku Malaka Eco Lodge esangibwa Kitende ali oyagala okulya ekyennyanja ekiwooma omanyi ku mmere yano gye basinga batunda emmere nnyo ewooma naye naalongo ku kyennyanja kwatava so naye jangu testinge ku kyennyanja kya Malaka oleye kiwooma kite kifaanana kitaransonga mukyala alaga mbu n'ebintu abitegeera nnyo naye nga njagala mbajikize nti annyamba zoona ku lwaliro bamita Haven Store asangibwa ku Junction Mall esangibwa Kireka ali ku level 1 shop number F17 Haven Store ali ku Junction Mall Kireka opposite National Kireka era nga shop number jaliko eri F17 envirize nga bulijjo ebera login esangibwa Kireka opposite National Kireka banonyeko basiba ati basala enviri omutwe nga guno gwebanyiga ne gunoga ekyogero gye mitwe gyogeno twala ku login bagusala enviri nemwe nyini mutwe wetye kitegere ekintu ekyo mfollowing ku Instagram ku TikTok ndiyo nga most wanted mbagala nnyo abalungi. Good night. Omanyi nange nyina kye nabayigako yadde obudde buwedde nabayigako kano
Kalash. Bye.